بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم يبزع الله سبحانه وتعالى olw'ebyengere biyitirivu byatugabirira, era ne tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengere eky'obulamu kyakyatulekedde tukikozese mu kubeera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tusobole okutuuka gyali nga Allah atusiimye. Tuli ku musomo gwaffe ogugamba nti ihfadillaha yahfaduk, wekuumire ku Allah naawe Allah ajja kukuuma. Nga tuli ku nsonga ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba Ibn Abbas namugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osaba saba Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Tuzze twogera ebikwatagana ku kusaba Allah omuli edduwa ezisabibwa mu biseera eby'enjawulo, ne twogera ku mpisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ne twogera ku bitamwa mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Twasembyayo okunnyonnyola ebifo Allah mwatwanukulira okusaba kwaffe. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kuyingira mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa walillahi al-asma'ul husna, Allah yalina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabisenga nago amannya gaago amalungi. Fa asma'ullahi kulluha husna, amannya ga Allah gonna malungi. Naye tosobola kusabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga togategedde makulu gagalimu, era tosobola kusabisa amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga togategedde kitiibwa kyagalimu. Bw'otegeera amannya ga Allah kyegategeeza, osobola okugasabisa ekyetaago ky'oyagala osabe nakyo Allah asobole okikwanukula. N'olw'ensonga eyo nga tetunnaba kuyingira mu mannya ga Allah, twetaaga tusooke tumanye obukulu obuli mu kumanya amannya ga Allah, oba obulungi obuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisookera ddala, al-asma'ul husna min a'zam asbab ad-dukhul al-janna, amannya ga Allah ga malungi ge tujja okwogerako 99 agamanyikiddwa, min a'zami asbab ad-dukhul al-janna, ze zimu ensonga ennene ezigenda okuyingiza ejjana. Buli otegeera amannya ga Allah, ze zimu ku nsonga ezigenda okuyingiza ejjana. Liman arafaha, kwoyo n'agategeera amakulu agagalimu, wa amana biha, ate n'agakkiriza kyegategeeza, wa adda haqqaha, n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwago, oyo n'agenda kwesiima ayingira ejjana. Hadisi eva ku sahaba wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu, yagamba nti qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi yagamba nti lillahi 99 isma, Allah alina amannya 99. La yahfadha ahadun, teri agakwata illa dakhala aljanna, kuja nga ayingira ejjana. Eyo hadisi eraga ti bw'okwata amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anta mu'min, ng'oli mukkiriza, Allah akuyingiza ejjana. Mu riwaaya endala mu hadisi eri mu Bukhari, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahsaha dakhala aljanna, omuntu wagakwata ayingira ejjana. Naye mu kugakwata galimu ebitundu bisatu. Ekisookera ddala kwe kubeera ng'ogakutte. Ekyokubiri, al-amalu bimuktadaha, okukolera ku kyegategeeza. Bw'otegeera nti Allah gafuur, Allah musonyi,
n'omusaba Allah ng'omusabisa erinnya eryo Allah akusonyiwe. Bw'otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq, ye mugabirizi Allah subhanahu wa ta'ala, n'omusaba Allah akuteekemu abo baagabirira. Al-amalu bimutabaha, okubeera ng'okolera ku ekyo kye gategeeza. Ekyokusatu, al-imaanu biha, okugakkiriza. Bw'omala okukkiriza n'otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, ye mulamu, fama siwaahu, ebyo n'ebisigadde byakufa. Kati mugakwata amannya ga Allah muyingiramu ebitundu ebyo bisatu: okukolera kye gategeeza, okugakkiriza, n'okubeera ng'ogakutte. Kyaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti lillahi 99 isma, Allah alina amannya 99, la yahfaduha ahadun illa dakhala aljanna, teri agakwata okujjako nga wakuyingira ejjana. Mu riwaaya endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam agaa nti man ahsaha dakhala aljanna, muntu bw'akwata amannya ga Allah, Allah ayingira ejjana. Bantu bangi bakwata amannya ag'abasambi b'akapiira gonna n'agasensula n'agateeka wali, n'akwata abafuzeeko ensi, abo gonna agalina mu mutwe, naye amannya ga Allah tugalina. Kyokka nga ze zimu ku nsonga ezigenda otuyingiza ejjana kugakwata. Ensonga ey'okubiri obulungi ebuli mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma'ul husna, amannya ga Allah ag'amalungi, tu'arrifuka billahi azza wa jalla, gakumanyisa Allah ye kennyini n'omutegeera. Tosobola kutegeera Allah okujjako ng'oyise mannya ge. Bw'oba oyagala Allah omutegeere, tegeera amannya ge, mwe muli ebitendo Allah bye yeetenda nabyo. Al-Qawiyyu, yewaamaanyi Allah, fama siwaahu dha'if. Abasigadde bonna omala okutegeera ekyo nti Allah huwa al-Qawiyyu, fama siwaahu dhu'afa, abasigadde baba banafu. Al-Ghaniyyu, Allah ye mugagga, fama siwaahu faqiir, abasigadde bonna baba baavu. Al-asma'ul husna tu'arrifuka billah, amannya ga Allah ag'amalungi gakumanyisa Allah n'omutegeera. Hadisi ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu anna al-mushrikeena qaalu linabiyyi sallallahu alayhi wasallam, abasajja bamushriku bajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bavuga nti, ya Muhammad, ansibu lana rabbak, tubuulire olulyo lwa Katonda wo. Abatali basiraamu bamushiriku bagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti, ansibu lana rabbak, tubuulire olulyo lwa Mukamawo, tubuulire olulyo lwa Allah. Kyaba Allah yasse essula ffenna gye tumanyi obulungi esobola okubamanyisa Allah, n'abaga nti qul, n'amugamba Allah, n'agamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti qul, bagamba abo bamushiriku, huwa Allahu ahadun, yoyo Allah alyombwati, Allahu samad, yo Allah yesigamibwako, lam yalid wa lam yulad, tazaalira teyazaalibwa, talina lulyo, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kali kye tugambye mu bulungi bwa Allah, ensonga ey'okubiri, tu'arrifuka billah, amannya ga Allah gakumanyisa Allah n'osobola omutegeera, kubanga Allah la yura, talabwa kuno ku nsi, era teri agenda mulaba, era teri yali amulabye, wabula sayura fil akhirah, wa kulabika kwa akhirah, liman dakhala aljanna, kwaba bagenda okuyingira ejjana bokka, kubanga kyekyengere ekigenda okusembayo obunene ku bantu abagenda okuyingira ejjana, ru'yatullah, kulaba ku Allah. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, bantu bagenda kweyoka, amaaso gaabwe gagenda kubeera nga galaba Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bamulabe. N'olw'ensonga eyo tosobola kutegeera Allah okujjako ng'otegedde mannya ge n'ebitendo Allah bye yeetenda nabyo. Al-Jabbaaru, ekirimaanyi. Bw'omala otegeera nti Allah ye Jabbaaru, kirimaanyi, abasigadde bonna baba banafu. Bw'omala otegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yagabirira bitonde byonna ebisigadde tugabirwa bugabirirwa.
al-asma'ul husna amanyaga Allah amalungi tu'arrifuka billah gakutegeeza Allah. Bali abajja ne basaba olulyo lwa Allah nga basuubira nti Allah alina olulyo eyamuzaala gye yasibuka ate yeddira ki ng'ebirala bigenda mu ndyo. Allah yasse essuula nnamba ng'era essuula eyo yeeyawudde ku ye Allah. Qul huwa Allahu ahad, bategeeze nabbi, bategeeze gwe Muhammad abo bonna abaagala okumanya olulyo lwange nze sirina lulyo, nti Allah ali bw'omu, teyazaalibwa era Allah tazaala. Buli wotegeera amanya ga Allah gakumanyisa Allah. Kyova olaba Qur'ani ey'ekitiibwa erimu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisookera ddala al-qisas, ebyafaayo, al-akhbar, byafaayo Allah byatunyumiza ku be yazikiriza, abajeemera ababaka, n'atunyumiza ku Falaawo, n'atunyumiza Karuuna, atunyumiza ku Abu Jahali, atunyumiza ku ani. Qisas engeri gyetandikamu okutonda eggulu n'ensi, ekyo kitundu kimu. Ekitundu ekyokubiri al-ahkaamu, nnamula. Qur'ani erimu ennamula. Bobba ki kye bakola, bw'oyenda okolebwa ki, bw'ota omukyala okola otya, mukyala bw'akweyambula kiki, ahkaamu ennamula. Ekitundu ekyokusatu tawhid, kwawula Allah. Kati essuula eno suratul ikhlas, kul huwa Allahu ahad, yatwala ekitundu ekimu ekyokusatu kyokka nga kyeyawulidde ku Allah, kumwawula, kumutegeera. Kyobola abakuga nti man qara'a suratul ikhlas, omuntu bw'asoma suratul ikhlas oyo kul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an, yenkana ekimu ekyokusatu ekya Qur'ani. Kyekiri kye tugambye nti Qur'ani erimu ebitundu bisatu, ekimu qisas, ebyafaayo, kitundu ekyokubiri ahkaamu ennamula, kitundu ekyokusatu kya tawhid. Kati essuula yatwala ekitundu kiramba mu kwawula Allah. Kyobola bw'ogisoma ta'dilu thuluthul Qur'an, kubanga tawhid mwotegerera Allah subhanahu wa ta'ala. Kati al-asma'ul husna, amanya ge Allah subhanahu wa ta'ala amalungi, tu'arrifuka billah, gakutegeeza Allah n'osobola omutegeera. Bw'omala otegeera nti Allah talina lulyo, talina gye yava, ye mutandisi w'eggulu n'ensi, ye mutandisi w'okututonda. Oba omaze okutegeera obunene bwe n'ekitiibwa ky'alina, osobole okumutegeera. Ekitundu ekyokusatu oba obulungi mu mannya ga Allah, ma'rifatu asma'ul husna aslu ibadatillah tabaraka wa ta'ala. Okumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala ye aslu ibadatullah, yensibuko, aslu ibadatillah yensibuko y'okusinza Allah. Tosobola Allah kumusinza nga tomutegedde. Kyova olaba abasinze ebitali ye tebaamutegeera Allah. Wama qadarullah haqqa qadari, bamushiriku abakaafu tebaategeera Allah. Naye buli wootegeera Allah n'otegeera amannya ge, osobola okumwawula n'omusinza. Kati amannya ga Allah amalungi asulu ibadatillah, yensibuko y'okumusinza Allah. Buli w'omutegeera ojja musinza. Bw'ojja kumusaba Allah ng'osaba yekka, oleme okusaba ebitonde ebirala kubanga omaze omutegeera. N'olw'ensonga eyo, awwalu ma farada Allahu, ensonga Allah gye yasooka okuteeka ku baddu be n'agibateekako kubeera nga bamutegeera. Fa idha arafahu nnaas, abantu bamala okutegeera Allah, abaduuhu, bamusinza mu butuufu. Abo bonna abasinza ebirala bitali Allah tebaamutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola ba Allah yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti fa'alamu annahu la ilaha illa Allah. Allah yasooka kututegeeza, kusooka kumutegeera. Fa'alamu, kimanye, otegeere nti annahu la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Fayambagi lil muslimin, kikakata ku basiraamu bonna, ay ya'rifu asma'ullahi, bategeera amanya ga Allah, ay ya'rifu asma'allahi, bategeera amanya ga Allah, wa tafsiruha, n'amakuru agagalimu, fayu'addimu Allah haqqa, basobole okugulumiza Allah n'okumuwa ekitiibwa,
haqqa azamatihi ekyo ekimujaamu Allah obunene bwe bwe tebamutegere tebasobola kumusinza tetusobola kumutegeera okujjako nga tutegedde amakulu ag'amannya ge obulungi obuli mannya ge kyava Allah tugee nti fa'alamu kimanye annahu la ilaha illa Allah tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Mutwale ekyokulabirako senga omusajja yenna ayagala okuwasa mu maka g'omusajja yenna kyasooka okumutegeeza kusooka kumumanya bakuzaalawa ovaawa taatawo yaani jjajjaawo ya n'amubuuza buli kinene n'ekitono lwaki ayagala omubuuza ebyo byonna asobole okumutegeera amufumbize muwala we ng'amutegedde. Walillahi almathalu al'ala. Kati tosobola kusinza Allah nga tomutegedde ate era tosobola kumutegeera okujjako ng'otegedde amannya ge n'ebitendo bye n'otegeera amakulu agagalimu bw'onooba omutegedde Allah subhanahu wa ta'ala ojja kumusinza ng'otegedde bulungi. Faman arafa annahu hayyun karim kawiyun oli wamala otegeera nti Allah akwatibwa abaddu b'ensonyi karim mugabi kawiyu ate w'amaanyi ateekwa okusuubira kwe kwonna mu ye n'abeera nga atebenkedde. Kyava Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim mazima Allah wammwe w'ekitiibwa akwatibwa ensonyi ate mugabi yastahyu min abdihi akwatibwa omuddu w'ensonyi idha rafa'a yadayhi bw'awanika emikono gye ng'amusaba ay yaruddahuma sufra Allah okugizza nga tamwanukudde nga myereere. Ki ekireeta ekyo? Kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala omutegedde n'osaba nga ky'osaba nga gw'osaba omaze omutegeera. Ensonga ey'okuna esembayo mu bulungi oba okumanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala al asma'ul husna amannya ga Allah amalungi a'zamu al asbab li ijabati ad-du'a ze zimu ensonga ennene ezaanukuza okusaba kwaffe. Kyava Allah tugee nti walillahi al asma'ul husna Allah yalina amannya amalungi fad'uuhu biha mumusabise nago. Buli otegeera amannya ga Allah ago osobola okumusaba edduwa Allah n'ajanukula ng'omusabisa linnya lye. Ate omuntu ayagala bugagga ate akozesa linnya litakwatagana na bugagga kubanga mu mannya ge Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaniyu al-mughni Allah ye mugagga yagaggawaza. Kati kitegeeza buli oba ng'osaba Allah ng'osabisa amannya ge sooka otegeere erinnya lino n'ekyetaago kyo ky'osaba kikwatagane n'erinnya ly'osabisa nalyo Allah. Kyetuva tugee nti al asma'ul husna amannya ga Allah amalungi a'zamu al asbab li ijabati ad-du'a ze zimu ensonga ennene ezaanukuza edduwa zaffe kubanga Allah tugee nti fad'uuhu biha amannya ge mumusabise nago. فالدعاء الله بأسمائه الحسنى هو أعظم أسباب إجابة الدعوة وكشف البلوى. وكما يمن يقى الله سبحانه وتعالى زيزمين سونغي زانوك زدوا ni Allah okutujjira webizibu فإنه يرحم فزما الله ساسرا لأنه الرحمن kubanga ye musasizi الرحيم wekisa ويغفر إلى الله يسني بيونون لأنه الغفور kubanga ye musonyi. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي وفويتي ويرينغا يسأل الله بأسماء الحسنى لا سبس الله من يغا ملوني ويتوصل إليه بها لا سمبرنا غير الله. فكان يقول يا غامبا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسالك بكل اسم هو لك kusaba ai Allah nabuli linnya lyonna nga liryo awe njagala tutandikire omulundi ogujja nga tukyategeera obukulu obuli mu kumanya amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tegeera amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala mugakolereko musobole ogasabisa nago Allah mumutegeere Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mumanyege kulwokubanga kuno ku duniya talabika Allah agenda kulabika ku akhira era tosobola kumutegeera kujja kungo tegedde amanya ge. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.